جنة فقط والينجل الجنة. أما اليوم بعونه وتوفيقه لحضراتكم نتحدث على ما يحرم على أقارب الميت، ما يحرم بزلا كمونتو أفيردوا بياتاتيكدوا كلا nga omuntu afudde yenna afiirwa omuntu we, ebintu bino ebijja wammanga hurrimat alayhi, Isiraamu bwamugaanira ddala tobaako kyokola kyonna. Kalimatun wahidan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kyekigambo kyoyogera gwafiiriddwa. Ebintu bino wammanga omubaka yabitugaana sallallahu alayhi wasallam. Awalan ekisooka النياحة أمر محرمة، okuba ebiwoobe, okaaba ng'oyogera ebigambo, okulombojja ebigambo by'omuntu. Kalondeka eddaani yensi ngenda kukola ntya, lwaki onyiize, onyiigidde ki, wanyiigidde ddala bw'otyo, kati abaana bo balisootya, tewalinyiize munnange. Kullu dhalika manhiyun ala, byonna byagaanibwa ala aqaribi almayit, eri omuntu afiiriddwa. Falidhalika ayuha alikhwa, qala nabiyu sallallahu alayhi wasallama, yagamba arba'u fi ummatin min amri aljahiliya, ebintu biri bina bikolebwa nnyo abantu mu umma ya Muhammadin, walakinna kullu hadhihi min umuri aljahiliya, byalinga bikolebwa nga obusiraamu tebunnaba kujja. Falamma jaa alislaamu naha an kulli dhalik, ne butugaanira ddala anniyah, okukuba ebiwoobe kama dhakartun, nga bwe mbannyonnyodde. Thumma qala nabiyu arba'un, ebintu biri bina fi ummatin bijja kukolebwa mu umma eno, walakinna amri aljahiliya, byaliwo nga abatalina busiraamu bye baali babikola. Fanahana nabiyu anha sallallahu alayhi wasallama, baka n'atugamba temubyetantala. Awalan ekisooka yagamba alfakhru bil aw fil ahsaabin, okweyagalira mu bika oba mawanga, kweyagalira mu mawanga, nga gw'olaba nti omunyarwanda taba na magezi, omulundi tategeera, ategeera ateekeddwa kuba muki muganda, waliyadhu billah. Wama maana almuganda, tokkirizibwa kwewaanira mu ggwanga lyo abadan. Wa amru thani, mbaka n'atugamba ta'anu fil ansab, okwewaanira mu bantu, abantu nti ffe tusinga bano, bano be basinga bano. Amru manhi, mbaka yatugaana ensonga eyo haramun singa omuntu aba agirina. Athalithun, ekyokusatu istisqa binnujumi, abantu enkuba bwe yabulanga balina emunyenyi ze baalabanga ne balangira nti abange musabe enkuba, kati mulaba emunyenyi ezo, enkuba ejja kutonnya, ezo emunyenyi ziteekwa okutuwa enkuba. Amru manhi, Isiraamu bwakigaanira ddala. Wal akhiru anniyahatu ala almayit, okuba ebiwoobe ng'ofiiriddwa. Singa okuba ebiwoobe ng'ofiiriddwa tab. Mbaka amaliriza hadisi n'agamba wa in lam aw wa idha lam tatub, singa ofa, idha lam tatub qabla mauti, singa ofa oba qabla mautiha, omuntu oyo naafa nga takoze tawuba, agamba tuqaamu yawma alqiyama, bagenda kujjayo yawma alqiyama, wa alayha sirbalun min qatranin, buli muntu yenna yakuba ekiwoobe ng'afiiriddwa bagenda kujjayo bisirbalun min qatran. Qatran kyeki? Waliwo ebintu bino byebateeka mu luguudo kolas, bamusaanuusa, oba mwali mulabyeko,
oba ekidomola n'okisaanuusa omuliro ne gukyokya ne kitonya ebintu babiyita qatraanun ekyambalo bekigenda okubeera okuva mu muliro nga kiwale genda kukyambala mu ngeri ya kiwale wa dir'un min jarbin n'ekigoye ekyawaggulu ekisaati hakadha bw'ogenda okuwangaala nga kyo kikulukuta ebintu ebyo senga okuba ekiwoobe ng'omuntu afudde. Lwaki bagaana? Yagamba ensonga ziri ssatu. Ensonga esooka tahijul alhazana, kisiikuula ennaku. Bantu ababadde bateredde ne basiikuuka, mukyala agenda najja mu mmotoka nga musirifu bulungi agenda kuziika, oluyingira mu lujja bwe bba ne yeekuba eri n'atandika okulombojja ebigambo basitulawo na musitule. kullu dhalika manhiy man mata ala dhalik wa lam yatub, senga wakikola notenenya nova tuqamu yawma alqiyama wa alayha sirbalun min qatranin wa dir'in min jalbin. Bagenda kukolera ekiwale ekiri mu bikolansi ebyo by'omuliro n'ekisaati hakadha bw'ogenda okuwangaala senga Allah akujjulla nga tewakola tawba lwakuba omulanga ng'omuntu afudde. Ensonga y'okubiri lwaki bakigaana, tarfa'u sabra, abantu baggwamu okugumiikiriza senga ojja n'okuba omulanga. Ogenda okulaba abantu bonna ababadde basirise nga bonna baweddemu saburu ey'okugumiikiriza nti Allah yakigeze, bonna ne batandika okukaaba nga gwafuusa ensonga n'ebigambo byo gy'olombojja. Amru thalithun, ensonga ku nsonga eyo lwaki bagigaana, adamu taslimi alqada'illah, ogweramu ddala okugera kwa Allah, essuubi ly'okuba nti Allah yakigeze bwatyo bwagera n'abalala bafiirwa kikuggwamu. Olwaki? olwa niyahan, omulanga ono gwasimbudde ng'abantu bafudde mu ngeri ezifaanagana bwe. Falidhalika qala nabi, omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, yagamba nti sinitaani ebintu bibiri, sinitaani fi nnaasi, ebintu bibiri mu bantu, huma bihimu kufrun, ebintu ebyo si byaffe basiraamu era tebikolebwa basiraamu. Sinataani, bintu bibiri, fi nnaasi, birabikira mu bantu, abantu bagenda kubikola. N'agamba nabi sallallahu alaihi wasallam, huma, byombiriri ebyo, wa bihimu, nabo bennyini ababikola, kufurun, bintu bya kikafiri tebikolebwa basiraamu. Walidhalika ayuha alikhwa, wegendereza nnyo inda mauti ahadikum, senga obwanga ofiiriza, kaifa tataamalu maa rabbik, lianna allaha qala linnabi innaka mayit, yamugamba oli mugenzi, wa innahum mayitun, nabali bokwenda okukulembera n'abalala bonna bakufiisibwa. Immata au qutila nqalabtum ala aqabikum, wabanga nabi Muhammad yafudde omuntu yenna kikujja kunkola nti Allah asigala hayyu la yamut. Idhan ayuha alikhwa, ebigambo byetwogera nga tufiiriddwa tusaana okubyegendereza. Amru thalith, qala nabiyu, hadithi yajja sahaba oba omwana wa nabbi sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Ibrahim. Lamma mata Ibrahim ibnu nabi sallallahu alaihi wasallam, kyala bwe yajja mu bakoddomi be ab'emisiri, nabbi mukoddomi w'abamisiri sallallahu alaihi wasallam, bamuwa omukyala baali bamuyita Mariyatul Qibutiyya, yamuweebwa ekika ekisinga okuba ekyebbeeyi emisiri, babayita abaqibutin, basajja babbeeyi baidini. Bawa nabbi w'omukyala yali ayitibwa Mariyatul Qibutiyya, eyamumuwa omusajja yali ayitibwa Muqawqiso. Malikul Misri yawa nabbi omukyala oyo, fa anjaba nabiyyu minha, nabbi n'amufunamu omwana ayitibwa Ibrahim. Walam yaishu Ibrahim zamana tawila, Allah bwe yamumuwa n'amujjulula, Ibrahimu n'afa. Osama bun Zaidi yali ali wa nabbi, bagenda okwogera ekiri mu nnyumba, omwana afudde Ibrahim. Fasaha Osama n'akuba endoolo n'ayogera ebitali bituufu. Fakharaja ilayhi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, namugamba nti ya Osama, laisa hadha minni, ebyo byokola nze sibikusomesangako. Biki?
enkaaba eyo gy'okaba nze sigisomesangako. N'amugamba Usama bun Zaid bye baamala okugamba nti omwana akutusa afudde bategeeza omubaka sallallahu alaihi wasallam, n'omubaka yakaaba n'ogamba ya Rasulallah wa anta kadhalik, naawe ate okaabye. Nabbi yakaaba sallallahu alaihi wasallam naye ng'akulukusa maziga. Laisa hadha amru manhi, eyo ensonga terina buzibu. Amma niyaha okukuba ebiwoobe hadha amru manhi. Nabbi n'agamba Usama bun Zaid ng'aleekaanira waggulu n'amugamba nti ya Zaid, ya Usama bun Zaid, hadha laysa minni, eyo si nsomesa yange era si nkaaba ya umma yange ey'okukuba ebiwoobe. Idhan ensonga y'okukaaba ng'ofiiriddwa tugamba bugambe nti alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaaba loole zonna z'oyagala naye tolombojja by'oli atondekedde ani ofudde nnyo. Allah nkubye omuggo ng'olinga gw'onyoonya naawe ogumuddize. Allah nkubye omuggo kigwakkubye, olinga omunoonya naawe ogumusimbe nga bw'agukkubye. Fadhalik tetwogera bigambo nga tufiiriddwa binyiza ow'ekitiibwa bari'ana subhanahu wa ta'ala. Fadhalika alhaditha Umar ibn Khattab lamma tu'ina, bamufumita Umar ibn Khattab, bamala okumufumita muwala we ayitibwa Safiya muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, bamugamba kitawo bamufumise. Fasahat, naye n'ayogera ebigambo byali bingi, naye Allah radda Allahu Umara n'amukomyawo, n'alaba muwala we ng'amaziga gaakaba mangi n'ebigambo byagoberezaako olw'okufa kwa Umar. Faqala laha Umar, n'amugamba nti ya Safiya, alam tasma'i Rasulallah, gwe towawulira? Alam tasma'i qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, gwe tawulira bigambo bya mubaka ku kufa kw'omuntu ne bamukubira ebiwoobe? N'amugamba Umar, n'agamba muwala we nti inna almuawwala alayhi yu'adhabu fi qabrihi, omuntu gwe bakubira ebiwoobe talina waagenda kuwonera mu kabbuli. Yu'adhabu, singa mumukubira ebiwoobe omuntu nga afudde. Fabakaitum ma'a kalamun batila, nimugoberezaako ebigambo ebyo. Lianna hadha min qada'illah, okukugera kwa Allah. Labudda an naslima qada' Allah, khasatan nisa, okusingira ddala abakyala tebatera kugumiikiriza. N'amugamba nti alam tasma'i qawla Allah, olwazza engulu. Alam tasma'i qawla Rasulillah, tewawulira omubaka ng'agamba nti inna almuawwala alayhi yu'adhabu, muntu ono gwe bakaabira ng'amaze okufa, yu'adhabu, agenda kubonerezebwa fi qabrihi, oba omutadde mu buzibu. Wakhtalafa ahlu alilmi thamaniya aqwalun, bakyawukaniramu ebigambo 8. Omuntu oyo abonezebwa olw'okukaaba kwaba n'abantu. Ba'du alulama qaalu na'am, kasita mukaaba ng'omuntu afudde ne mulombojja ebigambo. Ama okukaaba kw'okuyisa amaziga la baasa dhalik, tewali mutawaana gwonna. Amma almushkila alkubra, kwe kulombojja ebigambo ng'ofiiriddwa. Idhan ne bawukanamu ebigambo 8, lakini ebyo tebijja tugasa, twagalamu kimu. Qaalu la yu'adhabu, omuntu oyo bagamba gurupu emu ku 8, la yu'adhabu, tabonerezebwa. Senga bakaaba mukaabi nga si ye yalagira, naye mulimu abagamba nti ze bwenfanga mukaabe mwogere bye mwagala. Mulimu afa n'alama mwogere bye mwagala kasita nfa. Gwe kaaba enkaaba yonna gy'oba owulidde nti osobola, yogera byonna by'oyagala. Fa in kana awsa bihim, bw'abanga yafa bw'atyo nga bwe yabagamba, yu'adhabu, buli akaaba emiggo eri nga bamukoona. Lwaki? Yaleka edhambi balikole nga Nabbi yaligaana sallallahu alaihi wasallam. Lidhalika qala nabiyyu, mbaka yatugamba nti ebintu 3 oba 4 laysa fil islam, si bya musiraamu. N'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, anniyahatu ala almayyit, okukuba ebiwoobe ku muntu afudde. Wa shakka aljuyub,
okubeera nti oli akaaba ne yeeyuza n'akaleega n'akakutula pesa n'agayuza wano wonna bamuleetera lugoye lulala akaaba ne yeesansabaga wano wonna n'atagulawo shakka aljuyu baka yakigaanira ddala sallallahu alaihi wasallama okukaabwa enkaaba eyo wa darbu alkhuduuda mulimu akuba oba bisambi n'abikuba n'akuba ebisambi nga bw'ayogera oba amatama oba wansi ng'alaga nti alumiddwa nnyo kulla dhalika manheyo wa halaka sha'ra waliwo abasalako enviiri olw'okuba nti omuntu yafudde abaana b'omugenzi ne babasalako enviiri amuro kufuriya babasalako obubumba bonna bonna ti abo bebamulekwa olwaki bimunasabati mawuti abihim olw'okuba kitaabwe yagize eki au ummihim maama yafudde ne babasalako enviiri wa nashara oluusi batankuula enviiri olina omusingana ng'enviiri zonna ntankuufu nzibu n'omanya nti oyo yafiiriddwa ye muka omusajja ng'enviiri gonna gasunsumadde kullu dhalika manhi ombaka yakitugaana sallallahu alayhi wasallam falidhalika taqulu ummuna ummu al-atiya ye mukyala akyasinze okumanya okunaaza abafu mu ummati muhammad kyalo bamuyitanga ummu atiya yakyasinze okumanya puroguramu y'okunaaza omuntu ala darbi nabi sallallahu alaihi wasallama falamma matat zainabu binti rasulillah kawalaka nabi bikafa nabi yafiirwa abaana be naye kawalaka kabayita zainabu kaafa fadaa nabiyu umma atiya nayita omukyalo oyo bamuyita umma atiya mukyala yali amanyi nnyo mu kunaaza lwaki lianna man ghasala almayita omuntu anaaza omugenzi wakafanahu n'amwambaza essanda yalbathuhu llahu subhanahu wa ta'ala min sundus wastabraq sundus wastabraq نوع من الثياب في الجنة نوع من أثياب الجنة من كفنه أو كفنها سنغا الله هو نومنازي كرابو شولنا وينوكو زامبالكو وإلى أين تلبسها وقيل الزامبال على في الجنة إذن دليل ومنتو أنازي زو منتو نامتك مساندا الله تاقيد مقلا يوم القيامة فلذلك مشارو يا منيكي دونيو kumulimu ogw'okunaaza abantu n'okubazinga waman kafara alqabra ate agenda n'asima kabbuli allah agenda kuwa albaitu fi ljanna allah agenda kuwamu eriyumba nga bw'osibidde munne ennyumba subhanallah faayo nnyo osime kabbuli y'omuntu bantu bagayaala ne badda eri nga basima kabbuli peera mpitirivu onookola mirimu kiba kuzimbire ennyumba mu jjana sente toyagala kuziwaayo n'ebirala genda osime kabbuli Allah kuzimbira ennyumba mujjana idhan ayuha alikhwa ejana tujirina walakin la nadri tetumanyi bal nataghafalu ugayavu butumazeewo genda abafa bangi nnyo okufa kw'abantu kuyingira kwate ejjana genda osibe kabbuli genda onaaza omuntu muzinge ye tumanyi omuzinga tumanyi omunaaza tumanyi ebyo twatandikirako tugenda kukunaaza bujja mu maaso insha Allah subhanahu wa ta'ala tumaliza ne ummu atiya agamba nti akhadha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akhadha rasulu sallallahu alayhi wa sallam alayna ma'a albay'ati bali bagenza abakyala bali Allah basaasire bagenda ngeri omubaka ne bawera tugenda kugoberera tugenda kusinza Allah kiki kyoyagala tukole ya rasulallah ne basoma eddiini yaabwe naye baali bagenze fabayana inda rasulillah ne bagati ya rasulallah tetuge kiki allah nanuha tetugenda kuddayo kuba biwoobe ngabe bekibadde kikolebwa mu jahiliya ya rasulallah alla nanuha tetugenda kuba biwoobe kyalo n'agamba omuyitirivu w'okunaaza abantu agamba nti fama wakafatin minna mura'atun tewaddayo mukyala yenna kuba biwoobe illa khamsa bakyala abalemera ku biwoobe baali bataano memwali umusalama mubakuba ebiwoobe abaabisigalako agamba nti fama wakafatin minna mura'atun illa khamsa
illa 5 niswa teri yaddayo kuba biwoobe kujjako abakyala baali 5 abalemera ku biwoobe bitegerekese. Idhan tujja kukomawo ayuha al-ikhwa mulundi oguddako tujja kusinkana insha Allah nga twongera biki ebikwatagana ku mulembe. Tuli ku mugenzi, tuli ku salatu al-mayyit, tuli ku mugenzi n'ebimukwatako. Pozi mu bufunze na buno tukatubuyingizeewo. Mukyalo omu baali bamuyita Salama, owokubiri Ummul Alai, n'omulala bamuyitanga Ibnatun Abi Sabra mra'atun Ma'adh wa mra'atu Ma'adh. Abo bonna basigala ku biwoobe nga bamaze okuwera abakyala mu maaso g'omubaka salatu. Tugenda kuddamu okugira ki abo bebalemerayo bebasigalamu olw'okuyokkuba ebiwoobe abakyala 5 Salama nga betumulabye Ummul Alai ne Ibnatun Abi Sabra mra'atun Ma'adh wa mra'atu Ma'adh. Abo bebasigala ku biwoobe naye umma yonna yabigalawo oluvannyuma lw'okusomesebwa kwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Olwa ina kyabuuza. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله nebakubirako ate ekyo kisinga obubi abakubirako ennyimba ate ekyo kibi nnyo. Wakadhalika n'amataali abawarabu balina enkola bo ku muntu ng'afudde wa bbeeyi waliwo ekibiina kyokkaaba bo bagula buguzi abakyala n'obagula ne bajja ne batandika okulombojja ne bakaaba bumala nosasula kasente kaabwe ne bagenda akaaba ne yeziiribanga ne yeevulungula n'agweri n'olowooza nti omuntu afudde wuwe naye nga tamulinaako kakwate era talina wayinza nakufuna maziga naye olwokubadde sente talina kyetekamula ng'osasula busabuti nemukamula amaziga n'olaba asinga okukaaba wali yasinga okugabana nosobola aba kompetitioni z'okukaaba be balombojja omuntu afudde obatuukako ogenda okuziika noga abantu abali ku nkola eteri ntuufu bakozesa abakyala abo ne bakaabira naddala ng'omuntu abadde munene n'osisinkana gurupu etudde bagiwa weetuula buli omu natandika okusonda katampeko k'amaziga ne bakakaaba. Essaawa ze mwalaganya okukaabira bezigwako n'osasula buli omu n'addayo ewuwe nga bamaze okukola mu ngeri efaanagana bwetu waliyadu billah. Eyo jahiliya bwe yali yekola bwetu. Naam, alaikum salaam. Wangi empeera mpitirivu alina qilaatu namba, alina qilaatu namba yenka. Qilaatu kye kirusozi jabalon, lusozi lunene bageza ku Uhudi, olumanyi bageza ku jabal Uhudi. Empeera zofuna senga okola ekyo kyogambye. Tusaba Allah ateekemu abo. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka. Na'am, alaykum salaam. Naam, batuuka ekiseera eyo ne bakivaako. Baali bakimanyiira nga tebasobola kukivaako mu kaseera ako. Era omwatu yalaga nti abo baagaana ne babakolako da'wa ne bagaana. Naye yo nga batandise okuyingira Muhammad ayitandise okuyingira mu mutima gwabwe ne bagenda nga babivaako mpola mpola. Naye nga ku nsonga baalwawo bajjamu ekigambo ekyo kiba kitegeeza bulungi nti omuntu ng'oyagala mujjako eki toboggola, toleeta maanyi, kubanga baaliwo ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam naye bagenda babakwata just gradually mpola 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 tuusa ne bava ku nsonga ne badda ku mulamwa ila yaumi alqiyama. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين. Naba SK Muslimu Dawa musupporting program eza dawa, mubagulire data, mubayambeko baganda baffe bana ba SK mu kubagulira kamera basobole okukwata obulungi emisomo gino egy'obusiraamu gye bagase. Famire yo gwe musobola otuula ne mukyalawo n'abaana bo boolina ne mugaa katugule kamera ya SK Muslimu Dawa.
banno booli nabo e Bulaaya basiraamu banne ekibiina abali e Sweden abali e Germany guno omulyanga gwa SK muzirimu ddaawo gw'okugula kamera ngukwasizza mmwe abasiraamu abali e Sweden mu kibiina kyammwe kuba nkimanyi n'abasiraamu abali e Germany eyo chapter tugiggalewo mubagulire kamera abo abali e Sweden n'abali e Germany omulimu guno ngukwasizza mmwe mulibeera abajulizi. Allahumma shahad, ayi Allah julira ku nsonga eno eyo pulogulaamu tubeere nga tugimaliriza ate tugende ku njala. Nkakasa nina obukakafu tensonga mugimala nga mmwe abasiraamu abali awo e Sweden, abasiraamu abali awo mu Germany. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abawe obuwanguzi, abawe buli kirungi kyonna kuno ku duniya ne ku akhira. Bannaye katukomaawo mwenna tubaagaliza obulungi mikwano gyaffe abali mu USA awo bahajjati mwenna, abali e UK bahajjati mwenna. Olwaleero abasiraamu mwenna tugenda kubeera